yesikwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya ngenda kusaba subscribe nyigene kandi wa Pastor Bugingo munnange mbina maasawo bamutabukidde Takikiliza Maziiga Goka so nga ate neeno waliyo MC w'amaanyi afudde ono Kitalo nnyo bambi bagira Fadi TV gimulimu mutya bagifollowinga musubscribe munyige kandi abali mu ggwanga erya Kata mu Doha nabo batumiddeko n'embibazi ne bagamba nti mwakola kyakabenje okubanga mugifollowinga Pastor Bugingo Endiiga Zisobeddwa mulina maasawo nga atabuka busungu bungi bagamba nti MC Woodman Afudde era ng'ono yakolako ku radio Equator ku Bulade FM Subi FM ku Sun Extra FM era ng'ono abadde nyini Rwamu Media Center wali mu Nnyendo ne St. Mary's Junior School Kasaka RIP awumula mirembe oba rest in peace MC Woodman bagamba nti sad news MC Woodman has passed on. He worked at Radio Equator, Bulade FM, Subi FM and Extra FM. He was also the owner of the Rwamu Media Center Nnyendo and St. Mary's Junior School Kasaka RIP MC Woodman. Woodman watu munaye bwe yafudde ono munaye yafudde onako olw'eggulo Kitalo nnyo bambi ekya Woodman bagamba nti yakolako ku Radio Equator ekyaliyo naye Radio Equator ekyaliyo Subi FM ndowooza Subi FM yeekyo ne Equator simanyi oba ekyaliyo bazikoma Masaka manyi radio esinga zaali zikoma Masaka ne Subi FM ndowooza ali ekoma Masaka ne kati ne Kampala etuuka Radio Equator eno ye Masaka kuba simanyi oba ekyaliyo naye nga Kitalo nnyo ekya musajja mukulu MC Woodman Kitalo nnyo musajja wati aludde ng'ekimbe kimugoya naye munnaye byebyo bivuddeyo results zivuddeyo final results wezibadde bambi bitalo nnyo kati nengera okuba nga agumya abafamire bonna ab'enganda abaana ba Woodman bonna kosa mukyala we maama we taata we bonna okutwalizamu ab'enganda bonna Mukama Katonda ngero kubanga abagumya kubanga akaseera kakambwe nnyo ke bayitamu akadde kano bw'ati ndo kimulengera Woodman musajja watu awo ng'ali mu ddwaliro ng'ekimbe kimuyonka butaaba ng'ekirwadde ekimubala embiriizi amaze n'afa bitalo nnyo aludde nno nga mulwadde nno aludde nga mulwadde munaye byebyo bitalo nnyo ngero kubanga agumyawo bonna bwe yakolako nabo wali Equator FM ku Bulade FM akosa ne ku Subi FM ne ku Equator ngero kubanga abagumya n'abo ku ssomero lya St. Mary's wali eri Kasaka manye essomero libadde lirye ndowooza amu n'ebyebyo kati nagera okubanga agumya abasomesa bonna n'abantu bonna abadde mikwano gya MC Woodman nti kaseera kano kakambwe nnyo naye nga balina kubanga baguma n'okwesigama Katonda kubanga yagaba ati yakola ki yajjawo kyemulina okubanga amumanya mu nsi muno yatuwa ate yajjawo kiva abalokole bagamba nti wano omuntu aba akoze eki aba akyadde ng'oba afudde abazzeeyo ewaka ne wano ku nsi ffenna tuli bagenyi ebyaddala kubanga era buli omu afadde wansi kiva n'abagamba nti oba oluusi abantu abamu bamanyi okuzuukira nga bazuukiridde emibiri mirala emyoyo ne gizuukira ndowooza kyandiba ekituufu naye nga Kitalo nnyo ekya MC Woodman bitalo nnyo bambi kati nengera okubanga agumya abafamire kuba akaseera kazibu nnyo kano mbeera bulungi Fadi TV gimbagala nnyo eyo nga vudde ngezikosaliza eno wa Pastor Bugingo omusimbi gwa Pentagon Pastor Bugingo agamba nti akapentagoni akamu tekamalaako ngenda nakuzimba pentagoni 5 omusajja ono alina engeri gy'afumbamu endiga ze ssebo ne zikkiriza ne zigamba omusajja ali siriasi ate Pastor Bugingo vidiyo zitukola aziraba endegera okulaba mu njiri ng'agamba tukuleeta ente zikaddiye bagamba ebisooto bisusse bagamba simanyanga omusana gubookya endiga no nga wezikuba mu ngalo vidiyo nziraba ate vidiyo zange like aziraba Bugingo baasi ekyo ng'alina basindika
bachekinga channel zaffe videos zituteekayo kubanga oli abyayogera byo bitukola kibe twogera mu videos zino azaba videos zaffe Bugingo ekirungi videos ziraba zimbire Endiiga church kubanga ebisooto bisusse Bugingo yagamba nti no lwaki mbufa abatasabira eri kituluma nnyo kubanga Endiiga zisabira mbisooto n'enfuufu agamba nti abasinga ffe aboogera mbu tetwawe wadde olwataano omanyi kiti oba twawa ensimbi kubanga ekisooka wateekawo accounts mu banka mobile money yaliwo Airtel money yaliwo simanyanga visa card simanyanga biki omanyi kiti twasasula tuyita mu banka goza buli anasasula agenda kuba kugamba nti yasasula ye buli anasasula ogenda mumanya nti yasasula nti yasasula oyinza okwesanga olinga account gyakozesa sijja genda wala nnyo n'Obugingo kamuveeko naye nga video zaffe aziraba wetegeeza byayogera biragira nti video zaffe aziraba Endiiga zizimbire church ebitenti byonna byakaddiwa ebisooto bifuuse ebisooto enfuufu eringa enfuufu ensimbi twasasula okuzimba Pentagoni kati kugambe twasasula esente twaziwaayo ate nga tuli balokole manyi ddiini omuntu eba ku mutima sometimes oluusi ate omusiraamu bw'aba waddeyo okuzimba church si kibi n'omukatoliki bw'aba waddeyo okuzimba omuzikiti si kibi n'omulokole bw'aba waddeyo okuzimba omuzikiti si kibi n'omukristaawo waba waddeyo kuzimba omuzikiti si kibi ali Bugingo twasasula esente zimba church oba buli yasasula ogenda kuba omumanyi ensimbi zandika okusondebwa mu mwaka gwa 2018 gundi pulaani we yayanjula nga ne Teddy akyaliyo ewuwe kuba Teddy agamba yagenda okuva nga ensimbi zigula ettaka zaawe yadde ettaka leka aligula naye Teddy singa ali akyaliyo singa oba oliawo ne church erina weetuuse kuba Teddy yali ali serious ne Teddy bwe yayawukana ne Pastor Bugingo bino n'abisuula ebbali n'abivaako atandika kwefaako bwefi Endiiga n'agamba mwe abamanyi kuba ke bakubi baggwereko mufukire eddala Endiiga naye nga bye munnange Bugingo video zaffe aziraba yongera okuba ng'olaba video zaffe Pastor Bugingo tusiima yongera okuba ng'oziraba mwami Bugingo nebagita Faadi TV video zaffe aziraba ono omusajja video nziraba ziwetegereza byayogera mu njirizi ebyaba bagamba okuzimba Pentagoni byayogera byennyini byetwogera mu video zaffe kale mwebale tusiima empeereza naye nga zimba Pentagoni ate sente twaziwaayo ez'okuzimba Pentagoni twasasula abutwogera tetujja kwesoma naye ng'ensimbi twazayo kubanga eddiini yonna ekirizibwa okuwaayo tuwuza mbu tetwawaayo ate tukusaba Pentagoni ensimbi twaziwaayo nga twagaliza abalokole okukola kyokufuna echurch muwone ebisooto Endiiga ziwone ebisooto nga yabulungi Faadi TV Faadi Yogenews KB TV GKR TV Uganda nawo mweraba